mu biseera ebijja mu maaso naddala nga twolekera akalulu ka 2026 ekibiina kya FDC mu biwayi ebibiri byekirina eky'Ekatonga n'ekyewali Ennajjanankumbi kati ab'Ekatonga bwe batyo bongedde okubanga bakakasa kino babadde nga bajja bakyogera kati bongedde okubeera nga bakakasa nga bwe bagenda okubeera nga ate beeyawulira ddala ku kye bayita FDC bakole ekibiina ekipya mu kaseera kano newankubadde nga okutandikawo ekibiina ekipya kiyinza munnange okubeera ekikalubomuuko naye bo bamaliridde okubeera nga bakola ekibiina eky'ebyobufuzi ekipya. Haji Haruna ye musomi w'edduwa bwe tulina ensangi zino era gwe wenna munnange alina ebizibu ebyenjawulo mu makaago oba ebizibu ku mulimu oba onoonya mulimu n'ebirala byonna ebisoomooza mu bulamu bw'ensi eno kubira ku Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwa Bulumagi ku luguudo oludda ejjinja ate gwe wenna ayagala okupangisa omuvuzi w'emmotoka nga alina emmotoka ye eya special bulungi nnyo entegeka obulungi eri mu condition ennungi ova bweru wa ggwanga oyagala omuntu akulinde ku airport akutwale omwesigwa akutwale yonna gy'ogenda oba obudde bukukutta ogenda ku airport oba olina olugendo wano mu ggwanga Uganda wonna bwe wali yagadde okubeera ng'olaga kubira ku mukisa ali ku 0740653 0740653 n'okuyambako ku Uganda at large era omulanga kukyagendera ddala mu maaso muyambeeko ku Uganda at large nga bwe ngezaako okumegga abasajja nange sibata nina okulaba nga mbawangula kale mulina okuyambako ku mukutu guno gusobole okubeera nga gubeerawo katono konna koolina nkugambye lutalo lwennyini naye nange sigenda kuzikiza nina okugununula guddeyo kati munnange okusinziira ku kiwayi kino ekya FDC eky'Ekatonga jjukira nti bano babadde mu consultative meetings era nga zino bazikoze okwetoloola eggwanga lyonna era nga ekigendererwa kyakubeera nga balambulula ebiseera byabwe eby'omu maaso era nga ensonga enkulu wano akakwate akaliwo n'ekiwayi ky'Ennajjanankumbi ekikulimbira Patrick Oboy Amuriat baagala eggwanga lyonna abawagizi ba FDC bonna banankyukakyuka basalewo bababuulire nti musigaleeyo oba mubeeyawulireko ddala era okusinziira ku Ssemujju Nganda agamba nti balina delegates conference eno bamaze dde okubeera nga bagifunira olunaku lugenda kubeera lwa 19 ennaku z'omwezi nga 19 omwezi ogw'omunaana era wano we wagenda okuviira ddala okusalawo okubeera nti bakola ekibiina ekipya mu kutambula kwe babaddeko okutalaga eggwanga ne Dr. Kizza Besigye bwe batyo nga bayise delegates conference ennaku z'omwezi nga 19 omwezi ogw'omunaana kagenda kubeera kaseera ka mugaso nnyo okusobola okubeera nga balambulula okusoomoozebwa kwe bayiseemu nga bakyalina akakwate ku kiwayi kino eky'Ennajjanankumbi era baganda wange awo bagenda okubeera nga banjiza ebirowoozo by'abantu bye bafunye mu kutalaga eggwanga ne Dr. Kizza Besigye kati olwo bye bafunye mu kutalaga regions eziri wano mu Uganda n'okusalawo okutuukiddwako abantu bakakafu nti abantu 80 ku buli 100 bonna basemba ekiwayi kino eky'Ekatonga kyeyawule ku ky'Ennajjanankumbi bakole ekibiina ekipya tebasobola kubeera nga bakola ekibiina ng'ate bakyalina akakwate oba bakyakolera wansi wa FDC eyawamu nti ekiwayi kino eky'Ekatonga n'eky'Ennajjanankumbi kubanga FDC nga active organ kitegeeza nti eba ekyakola okusalawo
eba ekyakola okusalawo kubanga yo muganda wange gitwalenga kwegamba ekibiina ekina established organs. Kakati kitegeeza nti gwe mulundi bo basuubira okuba nti nga 19 omwezi ogw'omunaana basuubira okuba nti gwe mulundi ogusembayo okubeera nga bagenda kuba batwalibwanga FDC oba ekigambo FDC bagenda kuba bakiviirako ddala, bagenda kuba bamaze okubeera nga bafuuka ekintu ekirala era bagenda kuba baguddewo chapter empya mu lugendo lwabwe olw'ebyobufuzi. Wabula abantu oba oliawo kino bayinza okivunjisaamu oba okinterpretinga nga okubeera nti nno bawanguddwa, nti bano ab'e Katonga bawanguddwa ekiwayi ky'e Najjanankumbi. Naye muganda wange ab'e Najjanankumbi newankubadde nga bajja kuba basigazza ekintu kyabwe kya FDC, bo ab'e Katonga bagamba nti delegates conference gye baategeka mu bunkenke badina bye baatuukako, omuli ekyokubeera nti baagala okubeera nga banunula ekibiina kyabwe kya FDC, naye baafunamu setback mu kooti yabayiwa. Bagamba nti omulamuzi Sekaana Musa ono yalabikira ddala nga alina oludda era nga ali biased. Kakati keesi nebeera nga esigadde awo mu bbanga tebena kibatuuseeko, era bo ab'e Katonga bagamba nti oba oliawo terivaamu mulamwa, omusango gwe tegulivaamu mulamwa, ekkubo lye baali bakutte okugenda mu kkooti okubeera nga banunula ekibiina kyabwe kya FDC. Era bagamba nti balina ekyokuyiga oba ekyokuyiga bakijja ku kibiina ekya UPC, nti omusango mu kkooti ensukkulumu Supreme Court, kkooti yasalawo n'egamba nti Jimmy Akena si ye pulezidenti w'ekibiina kya UPC omutuufu, naye munnange akyali mu buyinza, yakyali pulezidenti w'ekibiina ekyo kubanga alina backing ya General Museveni ne state. General Museveni ati kati UPC yagizingako atuba yali ya kitaawe Obote, kyabusikaabwe. Kakati yagizingako muganda wange, era ab'e Katonga ekiwayi ky'e Katonga ekya FDC kigamba nti okulemera ku musango guno ogw'okubeera nti nno bakomyawo oba banunula ekibiina kya FDC kirabika tekijja kubaawo, kubanga omulamuzi Musa Sekaana yamala dda obbalagako colors entuufu era ng'ebiragiro abijja butereevu eri General Museveni. N'olw'ensonga eyo nabo tebagenda kulemerako, bagenda kukola bukozi kibiina kipya, tebagenda kubeera nga UPC kubanga ojagenda okwesanga nga era Patrick Oboy Amuriat muganda wange newankubadde bagezaako kubeera nga ekibiina bakinunula ekya FDC nga order from above kuva eri General Museveni, era nga tebasobodde kubeera nga babako we batuuka okusobola okubeera nga banunula FDC. Kati n'olw'ensonga eyo basazeewo ekyo bakireke nga ekyokulabirako bakijja ku UPC, nti kkooti ensukkulumu yasalawo nti Jimmy Akena si ye pulezidenti omutuufu, naye munnange General Museveni yakyamukwatiridde okubeera nga akyali kuba pulezidenti bw'ekibiina kya UPC. Bano bagamba nti newankubadde abantu abamu mu bitundu ebimu kati nga Etteeso, Kaseese baalumwa nnyo era nga bo balina omutima gwa FDC eyawamu, era nga babasaba nti kale waakiri wabeerewo reconciliation, bakkaanye n'ab'e Najjanankumbi oba bagirwanirire basobole okubeera nga bagirikavaringa baginunula mu ngeri yonna. Naye munnange okwetoloola eggwanga lyonna abantu abaagala ekiwayi ky'e Katonga kikole ekibiina ekirala kyekutule ku FDC y'e Najjanankumbi be basinga obungi. Newankubadde nga okusoomooza kw'amaanyi naddala mu kutandikawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya essaawa eno, naye bo bano ab'e Katonga bagamba nti okutandikawo ekibiina tekibeeranko kizibu nnyo, wabula ekizibu oba challenges okusoomoozebwa kuyinza kuva mu kukibeezaawo, kusustaininga. Ekisooka weetaaga emikono 5 okuva ku 2 bya 3
mu districts. Kati olwo n'ogenda okuregistaringa eri Electoral Commission. Kati awo okusobola okubeera ng'ekibiina ekipya kifuuka ekyamaanyi kisinziira munnange ku circumstances oba ku ebyo ebiba biriwo okukifuula ekyamaanyi nti olina okubala obulungi ebiba biriwo okusobola ekibiina okubeera ng'okitunda. Naye bwe kiba nti kuggulawo kibiina kipya ne bagenda Electoral Commission ebakakase, nzijukira wano nga bakola NUB, emisizika egyaliwo kwali kusala magezi g'amaanyi. Katulinde tulabe kubanga muganda wange nti bwe tuba twogera ku FDC yenajja Nankumbi olede katugenze e Katonga, kitegeeza nti newankubadde nti mu opposition ne bwogende Makerere Kavule wano wakyaliyo empulunguse, nkyetegeeza ensolima zikyaliyo, nti FDC eye Katonga kitegeeza nti leero ensolima luzumu eziri. Ne katugenda tusengejja busengejja tugenda mu kye bayita true opposition, bwe bayita United Forces of Change. Kati mu eyo United Forces of Change tugenda okubeera nti ate tusunsulira ddala kuba tugenda tusunsula. Jukira nti mbadde nga nzija mbagamba nti kya bulumi nnyo era kino nze nsigala nkyakyogerwa kubadde nti bannayuganda ebiseera ebisinga obungi batambulira ku nsonga ya kiso kya mbuzi kirekerera omusire kitunuulira omubaazi, nti gwe ne bw'ojja n'oyogera kintu nti oli mufo kyo kitunuulira mu butuufu bwakyo ate akizza ku kati gwote ogamba. Njagala okubabuulira nti n'abantu bemwagala ennyo olumu bemwagala ennyo oyinza okwesanga nga mulina okusooka okubeesonyiwa bwe muba munanunula eggwanga lino. Nze mbabuulira kubanga baliwo nga kiguumaaza ng'ente esuze ku kyoto oba eri ku kyoto nti gwewulira essa olowooza efuuwamu omukka okugamba nti ekumamu, kumbi omuliro gwazikidde dda. Kati omuliro gwazikira naye waliwo abantu betweteekako. Kino nkibagamba sijja kugamba ani oba ani, nenze mukijje ku nze yagalagaana nti waliwo abantu bemukkiririzaamu ennyo olumu naye ng'abantu abo already bali compromised, baabeera dda compromised ebbanga lyonna. Mu myaka gino 3 gyetumaze muganda wange system yabamira dda. Kyovugula nga twetaaga amaanyi amapya, era amaanyi amapya galeese embeera enzibu ennyo, ereese obunkenke buli wamu. Amaanyi amapya galeese, omuyaga guleese obuzibu. Ekyo mulina okubeera nga mukitunuulira nti mu bantu abo saagala nnyo mekizoneri mulime kubeera nga bali abantu abagamba nti Museveni abatamanyi, Museveni munange ye abatamanyi, abamuli ku lusegere bano be bakola ebikolobero ye abatamanyi, abeera amanyi kubaalagira. Era obuyagala kikakasa nti emisango egimu mu kkooti n'abalamuzi batugamba kati nga guti yatugamba nti yo biragira bigirijira Museveni. Mujjukira mu biseera bye bakwatira ba Edu Mutwe ne bano BNL ng'abantu bagamba bagenda kubawa bail, guti nababuze mu bijjewa sinafuna birabiro kuva eri. Kakati n'ebintu birala bingi nnyo era bw'owulira enjogera ja Gen. Museveni ffe ng'Abaganda awo crash ngenda ku group ya Kyagulanyi nagimalawo n'ebirala bingi nnyo byazenga ayogera, kikulaga nti ebintu bino abeera abimanyi. Muhoozi abeera abimanyi n'abalala bonna babeera babimanyi. Kati gwe kiba kikyamunyokuuza nti ye abatamanyi. Kati abantu bangi wano mu Uganda bemulowooza nti tebamanyi, bamanyi era bajja kwetaaga okuddako ebbali musobole okuggusa struggle. Ebyo bigambo byange, saagala kugamba nti oba gundi kuba mujja kunneetikka. Kakati mu Uganda bannayuganda bangi nnyo bo bafokasinze ku regime change okusinziira ku Katonga. Bagamba nti bannayuganda bangi nnyo bo baagala kukyusa Museveni kuvaako. Kakati olwo ne babeera nga bawagira abo abalina chances, be balaba nti kati be balina chance be baliwo. Kati bo bano Katonga bagamba nti ekyo oba oli awo kivuddeko ebizibu bingi nnyo, kwegamba nti abantu batunuulira era ne bawagira abo be basuubira okuba nti nno be bagenda okubeera nga bamamulako regime. Kati mbwe ekyo nakireese ebizibu, kireeseewo enkaayana mu bibiina
ebya opposition kakati bo bagamba nti ekibiina kyabwe kibaddewo ebbanga yadde nga kiri silent nekibaddewo te omukululo gubaddewo era bo bagamba nti n'ebibiina ebipya ebize bimerukawo bijjidde mu ngatto zaabwe tebatandika butandisi kuva mu scratch kuva ku zero wabula bakola bukozi kibayita rejuvenation okweza obujja baliroodinga buli roodinzi kitegeeza nti bakola ekibiina ekipya bana be Katonga bo beerabanga aba reloadinga abizza obuzza obujja kubanga babaddewo mu operation okumala ebbanga era n'ebibiina ebipya ebimeruseewo byonna bijjidde mu mukululo gwabwe naye nga ekizibu bo kye bagamba nti ekizibu kye tulina mu bibiina oba abantu kye batunuulira bannayuganda batunuulira kintu kimu kujjako Museveni era ne bayiwa obuwagizi bungi nnyo eri abantu abo bwe basuubira okuba nti kati ono yagenda okujjako Museveni ekyo bo bagamba kireese enkaayana mu bibiina by'ebyobufuzi ebya opposition kikivuddeko obuzibu naye ate era abantu nange sebanenya kubanga Besigye yaliwo era ne bamuwagira buli kaseera balina okuba waakwata bendera kitegeeza nti kati abaliwo be balina okukwata era bendera tekisoboka kubeera nti ate muwagire omuntu ataliiko ate muliko omupyaliko kubanga already bamuwadde chances emirundi ena kati ne wajjawo omupya ate era nga afiitinga mu ndowooza zaabo boolyawo abavubuka kubanga ensonga ya ghetto okugitwala mu palamenti ng'era bwe yajja n'abeera nga agiriise ddala mu palamenti era netukakasa nti ddala agiriise ng'ate era sitiiru awe wava akabasa kubanga ghetto nakugamba nti bannayuganda ffenna tuli mu ghetto ffenna n'abagagga abasinga obungi bali mu ghetto naye ebibaluma era byebyo kitegeeza nti ensonga ya ghetto ng'oggyeko bali bannaffe abatono ennyo abagagga ennyo n'abo abalinaalinawo okwo abapangisa muzi apartments eyo mu bitundu ebirungirungiko ng'afunaafunayo ku ssente abatamanyi nti ennaku eri mujjira oba ayina edduuka mu Kampala oba ayina bizinesi ekolaakola oba mufere oba ki oba akola mu gavumenti tinga tanaba kuwanukayo kujjeera ate naye kukaaba naffe kubanga waliwo era kati abakaaba ndabakabushe nga akaaba n'abalala tenga luli bayite bakaaba ghetto kwegamba yo nti ogivaamu buvi ate era ojja kugiddamu very soon kati ghetto kikulu nnyo kitegeeza nti ebyobufuzi bya wano Uganda amaanyi gonna galina kuva mu ghetto kitegeeza be bantu aba wansi kyenyinza okugamba nze ghetto njiraba ng'omuntu owa wansi nguvudde kuba naffe bali abavuga emmotoka ziri nga teziwulira binnya of course zibaweereddwa gavumenti oba abamu okubeera nti kati banyaze era nga sente bazirina kakati bano bagamba nti okufuna kibayita regime change mu kaseera akatono n'okubeera nti enkola obyobufuzi mu Uganda esobola okubeera ng'erongoosebwa okuzimba demokrasiya bino biyinza okutwala akaseera era nga tebirina kubeera nti bibuusibwa amaaso balina okubeera nga bakommunikatinga ne public newankubadde nga okukyusa regime kya makulu nnyo naye balina okukommunikatinga ne public nti ebintu ebyo nga bwabyogeddeko awo bwe babyogeddeko biyinza obutaba byangu nnyo mu kaseera akatono ennyo ng'abantu abamu bwe bakitwala nti ono wuuno twagala tumuggyeko bo bano ab'e Katonga bagamba nti ebyo kitegeeza nti birina okubeera nga okubituukako steps zirina okuba nga ddala zeezo omuntu z'atutte n'obugumiikiriza okuwuliziganya n'abantu okutuuka ku regime change kiri essential nnyo
kale oba oli awo nti obukulembeze obw'omuggundu oba obusobozi obulina obusobozi kya makulu nnyo naddala nga kingi emaze okubeera ng'ebeerawo. Kale ekiwayi kino ekyekatonga nga kimaze okubeera nga tulaga ekibiina kikinaba kubeera nga kitubuulira nti ekibiina kino beetumibwe bati atugamba nti ekibiina kibaddewo batugamba nti ekibiina kibaddewo era nga batugamba nti bwe tulaba DP ne UPC nabo beesokoola FDC nayo nejja n'ebasokoola DP ne UPC kakati ebyo munnange byebyo nga bamaze okubeera nga bakola ekibiina ekipya basuubira okuba nga nabo basokoola mu bibiina ebiriwo era naawe ekyokulabirako nti NUP nayo yafuna okusoomoozebwa okuva mu bibiina ebirala kubanga ne FDC kenyini yasokoolebwa nti abantu baba mu FDC ne bagenda mu NUP kati nabo basuubira okuba nti ekintu ekyo kigenda kubeerawo. Wabula okusoomoozebwa okuliwo kwe kwa General Museveni kubanga jjukira ono yalayira nti 2020 wanaatuukira tebajja kubaawo opposition ejja kuba yaggwawo era bo bano ab'ekatonga bagamba nti Museveni kakati yakyusaamuuko engeri gy'agenda akadduwa yakyusaamuuko akozesa nnyo ssente kubanga ekyo oba oli awo kiri cheap gyali okozesa ssente okugulirira abantu mu bibiina bino eby'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya okusinga okubeera nga abaŋŋanga butereevu mu buli nti gundi baamukutte gundi baamukoze bwe bati kubanga ayagala nnyo okulongoosa rekodi ye tayagala kwenyigira mu bya human rights violation mu kulinyirira eddembe ly'obuntu naye Museveni bw'atyo alagira ddala nti atandise okubeera ng'ateeka ssente mu bubondo obumu mu bibiina eby'obufuzi ebirala era nga kino kireesewo obuzibu obungi ennyo abantu okubeera nga badevelopinga kye bayita suspicion okubeera nga bateebereza bannaabwe bababuusabuusa era nga public etandika okubeera nga ebatunuulira nga abaalya olukwe mu struggle obwo bukodi bwa Museveni kubanga buli kibiina ky'ebyobufuzi ekiriwo kati naddala mu opposition nkugambye tekibulamu be basongako nnwe nti baalya baatulyamu olukwe era kati ng'abantu beebuuza ekibuuzo ekiriwo ekikulu ani ddala aliwo ku lw'abantu oba aweereza abantu okwawula kwegamba kwabo abaweereza abantu n'abo abali mu kusaavinga ebigendererwa bya Museveni kizibu kubanga kati waliwo okubuusabuusa kungi era ojagenda okulya nti oyo yalya abo baalya kubanga Museveni muganda wange alumina ogwa waggulu akozesezza omusimbi muyitirivu era bano batutegeeza nti ekiseera kino bano abafuzi bangi bwe batyo beeyunga ku bibiina ebimu nga ekigendererwa kyabwe ekisooka kwe kubeera nga bafuna ebifo mu paalamenti era nga kino kireetawo obutali bwesimbu eri eggwanga lyabwe kubanga bano babeera batunuulidde kufuna bufunyi. Kino kitegeeza nti tuba tufunye oba mu byobufuzi tuba tugenda kuba nga tufuna abantu abatali beetegefu kubeera nga beesaddaaka kubanga bo babeera balina ebigendererwa byabwe bo nga bo. Kati bino byonna kitegeeza nti okubijjawo waba walina okubaawo ebibiina eby'ebyobufuzi era nga bino ebibiina by'obufuzi tulondobamu abantu ab'omutima ogulwanirira eggwanga lyabwe okusinga okubeera nga balina bye baagala okubeera nga beetuusako bo nga abantu. Naye era nga bwe batugambye nti bayigira ku bibiina by'obufuzi ebirala ebiriwo ab'ekatonga bagamba nti balina lesoni okuva eri General Mugisha Muntu kubanga bye boogera kumpi bifaanaganako n'ebya General Mugisha Muntu bye yayogeranga. Naye bagamba nti ekizibu kya General Mugisha Muntu owa pulezidenti w'ekibiina kye ANT agamba nti ye ekigendererwa kye ekisookerwako tekyali kyakujjako gavumenti naye okubeera nga ategeka ttiimu erina omutima okukola ebintu mu butuufu bwabyo era nga yagamba nti newankubadde ekibiina kye kya ANT bw'atyo bwe yagamba
nti kiba tekigenze mu buyinza, naye ettaffaali likiba kigasse ku nkyukakyuka, kitegeeza nti eba egenda kugasa nnyo okubeera nga obuyinza bukwasaganyizibwa mu ngeri ekkirizika era mu butuufu bw'ensonga. Naye bano bagamba ab'e Katonga nti approach eyo oba ekkubo eryo nga ye bwe yakirambika Mugisha Muntu, kitegeeza nti yali takwataganye bulungi, yali si yakwatagana bulungi n'ebyo abantu bye baagala naddala mu bwangu, kubanga abantu baba baagala ensonga eziriwo okubeera nga zikwatibwako bo ze babeera batunuulidde ebibaluma. Kakati olwo kitegeeza nti byonna olina okubeera nga obibalansinga. Ekisooka olina okubeera nga okola butaweera era ng'obakakasa nti regimu ya Museveni egenda kukomekkerezebwa. Kati olwo n'osooka okugoberezeganya biri Mugisha Muntu bye yali ayogerako. N'olw'ensonga eyo okugezaako okubeera nga okulembeza endowooza ya Mugisha Muntu kitegeeza nti oba ogenze mu risiki ey'okubeera nga abantu bwe batyo bakulabanga atagenda kubaggusa mu kununula ggwanga lino, kubanga abantu bo baagala ensonga eziriwo era nga baagala zikoleeko bunnambiro okusinga okubeera nga obateerawo pulaani egenda okutwala ebbanga eddene ennyo. Era ekyo nekirabika nti kye kintu ekinene ennyo ekisoomooza Mugisha Muntu kye yasisinkana. Wabula wano mu Uganda nti abantu basobola okupikaapika oba ebirowoozo by'abantu bisobola okujja nga baagala okola ekibiina ekikyo, naye munnange ate kikubuukako ng'era bwe kyatuuka ku Gen. Mugisha Muntu nti abo abaamuwa amagezi oba abaamusemba okubeera nti atandika ekibiina kya ANT kyewuunyisa okuba nti ate tebaamweyungako, oba oluvannyuma abamu baamweyungako ate ne bamala ne bamuviira. Naye okusinziira ku bano ab'e Katonga bagamba nti si ye yasooka okubeera nti ekintu ekyo kimutuukako ne Besigye kennyini kyamutuukako, naye ekikulu kiri nti gwe bw'ogezaako okubeera ng'olinda buli omu akkaanye naawe, kitegeeza nti togenda kutuukiriza kintu na kimu. Somehow kitegeeza olina okutandika. Kale nabo bwe batyo basimbudde bagamba balina okubeera nga batandika ekibiina ekipya okusobola okubaako kye batuukako oba okuzimba omusingi ogw'ebyobufuzi mu biseera eby'omu maaso, kubanga bagamba nti eggwanga lino lyetaaga abakulembeze abategeka obulungi bwe tunaatuukira mu kiseera kiri ng'eggwanga limaze okubeera nga linunulwa okuva mu mikono gy'abamukwata mmundu ne bannakyemalira.